Mbanyiza kufumbira ya Chef Mike onaku leero se freestyle nfumbideko wabweru wano ndi ku Sky View wano ku Muganzwaza ngenda okuba of course nga nfumbira mpola mpola nga otinyamyamu naawe atemberenga kutusaka efumbira nako leero ngenda kubanga nkufumbira ennyama eno eri sweet and sour egenda bera mukakamula likatono nnyo ate ngenda kubanga nfumbisa tomato ketchup no masa nga bogenda okulaba njagala oberenga obyetegereza. Kyengenda okukola ano kwe kubanga ennyama yange eno ngenda kubanga njisiika busisi ku pan era ngenda kuba nkozesa vegetables okuli garlic, kuliko ennyaanya, kuliko green pepper ate saako n'obutungulu nga bw'ogenda okulaba. Era nga kyensookerera kubeera nga nkuma omuliro wano wabweru wenfumbidde nga nina gas ate nga nina ne frying pan eno kwengenda okubanga nfumbira ennyama eno. Mulimu otuzi tono nnyo twengenda okubanga nteekamu ennyama eno nga bw'ogiraba. Ennyama eno ya beef naye nga sigisaze bifi binene, bifi bino bya luwewere nga bw'olaba. Ngenda kubanga mbiteeka mazzi muno. Kyenzaako ngenda kubanga ate ennyama eno bono ogiteekateeka gamatino olina okubeera n'omunnyo ate bw'obanga olina ekirungo kya black pepper because this is red meat kijja kuba kirungi nnyo ng'okitadde mu nnyama muno. Kambeere nga nteekamu omunnyo. Alright, nga bw'olaba wano ennyama etandika mangu okubanga ekyuka n'ebeera nga efuna kala endaga nti netandisa okubeera nga efuna omuliro. Naye gamatino ngenda kubanga ngifumbako eddakiika zigenda kubeera eddakiika 5 ate nkyuse neodda nayo mbeere nga ngifumbako eddakiika zigenda kubeera 5. Okufumba ennyama bweti gamba nti no weetaaga bwetaazi kubeera nga olina eseffuliyayo ewakaawo ene gamba nti no bw'onoba nga olina frying pan bweti ejja kuba etukolera bulungi nnyo. This is outdoor cooking. Okufumbira abweru oyinza okwekanga nga oli kapate mutambudde temuli waka tolinanye effumbiro oyinza okwekanga nga wooli tosobola kubeera nga ofuna ebintu ebimala okubeera nga okozesa olina kubeera nga obeera n'ebintu bitono naye nga bya mugaso. Era gamba nti frying pan eno enyamba okubeera nti nno nsobola okubeera nga ngisitula bwenti nga bwenjagala negamba gwa tagino ojja kubeera nga okozesa eseffuliya obeere nga obeera n'akawero bwekati kakuyambako okubeera nti nno okasituza eseffuliya eyo okubeera nga tekwokya. Ennyama eno osobola okubeera nga ogiteekateeka ewakaawo bw'obanga ogenze ku bbuca fe okulaba nga ogula ku nnyama gye bayita eya beef. Gwe amanyi olimi olala lw'okufumba ojja kubeera nga okozesa beef steak ojja kubeera nga ekuyamba nnyo naye obanga okozesezza beef eno ennyama yennyini ekaluba ojja kwetaaga bwetaazi kubeera nga ogitandika nga oteekawo otuzi tono nnyo ku pan nga bw'olaba wano ate obeere nga ogitokosa mpola mpola. Kyenzaako wano kwe kubeera nga ate ngikyusa mpola mpola nga neyambisa tonga eno nga bw'olaba wano. Mu ngeri emu nakino ekifi kyaffe ekyokubiri nkozesezza ebifo ebiri buli kimu kiweeramu ddala grams nga 25 yekota kilo. Ekifi kino ekyokubiri nakyo ngenda kuba ate nga nakyo nga nkikyusa nga bw'olaba wano. Sayidi eno ekyali myofu n'ate nga sayidi eno yemaze okubeera nga yo
ekyuka kkala ekiraga nti n'omusaayi gutandise okuba nga guggwamu. Well, gamba bugambi nti n'obanga okoze outdoor cooking kyewetaaga kikimu kubeera nga teweeteekako stress. That's why olunaku lwaleero sambadde enkofiira, sambadde chef's uniform, ndi just free, it's a freestyle. Ene gamba osobola okufumba booti ng'olina kapart of course, osobola okufumba booti ng'oli ku beach, osobola okufumba booti ng'oli n'omwagalwawo, teweetaaga kubeera nti all the time olina nga oyambadde uniform. Okufumba kwa outdoor, it's just a freestyle gy'oyinza okubeera nga weeyagaliramu, ayina obeera ng'ogabula abantu bo boliawo n'ofumbira abantu bo nga weebali nga bakulaba nga nange bwe nkoze olunaku lwaleero. Of course lunaku omusana tegwase nnyo ate enkuba tetonnye era nembeera nga nfumbirako wano wabweru nga bwolaba ate nga n'ekibuga kyonna era nga bwolaba ekibuga kyonna Kampala ndi wano nga nfuna bulungi akawewo akalungi nga bwolaba. Ennyama yaffe eno egenda kubanga ejja nga bwolaba wano, egenda kubanga ate mu maaso awo very soon ngenda kubanga nzijjamu amazzi gano ate mbeere nga ngisiika mpola mpola. Ngenda kuba ngisiika ne black pepper naye nga ogamba nti black pepper yalina okukola mu red meat naye nsobola okubeera nga nkozesa white pepper ate nga nkozesa mu njiko mu ngeri emu. Ngenda kubanga ate nkozesa tomato ketchup. Tomato ketchup ono gwatamulina ojja kubeera nga okozesa tomato sauce ate nawe talina tomato sauce ngenda kulaga enjinza okubeera nga okozesa tomato paste okubeera nga ofuna akawoomerera mu nnyama eno. Ate olwo tubeere nga tweyambisa vegetables zaffe zino zensaze obulungi era nga mu zino of course ninamu ennyaanya ate era nga ninamu n'obutungulu ate era mpozi ne capsicum nga bw'ogenda okulaba. Omunyo gwena okubeera nga oteeka mu kasupu kano oba mu mazzi gano, omunyo gwina okuba nga mutono ddala. Omunyo guno kubanga obeere nga osobola okubeera nga oyongeramu omulala saako ne white pepper bw'onoba nga ofumba mu maaso kaawo. Kitegeeza ki? Nti bw'onootandika n'omunnyo nga mungi ogenda kubeera nga ate ennyama eno erimu omunnyo mungi ate nga tukyalina bwogukendeezaako. Of course nange tandise n'omunnyo mutono nnyo, ogenda kuba nga olaba mu maaso awo nja kuba nga ongeramu ate nja kuba nteekamu white pepper ono. Negamba nno gwe alina aromat, gwe alina black pepper, alina mixed spices, alina garam masala, alina beef masala, alina royco, alina akanzaali konna osoboledde okubeera nga ofumba ennyama eno nebeera nga nungi. Kulwaki nedda aye negamba nti nno nga bwolaba wano ennyama eno ngikwetera nebeera nga etandise okubeera nga eggwamu omusaayi mu ddakiika ntono nnyo, etandise okubeera nga eggwamu omusaayi. Ngenda kugifumba ebeere nga ekala bulungi maaso awo nga bw'ogenda okulaba. Kyenzaako wano ngenda kubanga ennyama eno neeyambisa akambe embeere nga ngisalamu katono katono esobole okubeera nga omusaayi guli guggwamu. Kyetegereze engeri gye ngenda okuba nga nkikola. Ennyama yange eno oluvannyuma lw'okugifumbako
actually si kugifumba bula oluvannyuma lw'okubeera nga ngitaddemu otuzzi neezaala nayo agaayo kati etandise okubeera nga ekalira bulungi era ng'ennyama eno erimu omunnyo gwokka oba oliawo ne galiki. Ngenda kuba ate nga ntandika ogiteekamu ebirungo nga ntandikira ku butto olabe bwegenda okufaanana. Obanga oyiwa mu cooking oil ne bw'otamuyiwa ku nnyama wabula n'obeera ng'omuyiwa ku mabbali eno mu sefuliya oba ku frying pan. Ngenda kuba nga ate nzaako garlic omulala jjukira na garlic gunasobola okubeera nga nsonseka mu nnyama muno nga nsalako ennyama eno deep cuts ate nembeera nga nsonsekamu garlic cloves ate wano nzaako garlic omulala ku nnyama eno. Nsooka okuba nga nteekako obutungulu bwensiisinze obutono ddala. Ennyama eno esoose okubeera nga eriko garlic kati ate egendamu obutungulu era neyeebaka ku butungulu nga bw'olaba wano. Akawo k'obutungulu ne garlic ne kagiyingira era nga singa ndaba nga butto tammala nsobola okubeera nga nnyongeraho kabutto katono. Ennyama eno ewooma nga erimu kabutto era gwe atalya bisiike nkugamba nti ate nja kuba nkuleetera version endala ey'okufumbamu ennyama eno. Naye ng'eno yabannaffe abaagala ebisiika abasuze nga banywa hangover ayagala kubeera nga agimalako, this is the right recipe. Bw'anaaba nga aliddeko ennyaanya embisi, bw'anaaba nga aliddeko bicukkamba bisaladi bwe bityo ejja kuba nnungi. Kyenzaako wano kwe kubanga ate nnyongeramu black pepper wabula nga nze mu nfumbiro yange y'olunaku olwaleero nsaze okubeera nga nkozesa white pepper wabula nga mungiko. Kitegeeza nti omufumbi omulungi olumu olina otambula n'ekiriwo. Singa black pepper abeera nga akuweddeko okufumba si kwa mu bitabo nti bagamba black pepper yakola ku red meat. Osobola ddala okubeera nga okozesa white pepper ku red meat provided nti okozesa mungiko n'abeera nga agiyingira naddala ennyama nga eri bulk. Kyenkola wano
kubanga ate nziira obutungulu bwange nga mbukolokotayo wansi ku frying pan oba ku sefuliya ate nebeera nga mbutuuza ku nnyama kuno olwo nno yeesobole okuba nga etuuyira ddala ku paani kwennyini bagyokye bulungi emyoke bulungi ate ekale bulungi. Alright, gamatino enyama yange eno wetuse erabikanga eide era gamatino vegetables okubadde obutungulu okubadde ennyanya saako ate ne capsicum nabyo birabikanga biri soft bulungi ate saaga biberenga bikala nnyo ne gamatino tomato ketchup mulungi nnyo ajja kubanga ate nga kuyamba nnyo okubeeranga omuteekamu nabeerenga ateekamu ka sweetness abeerenga ateekamu ka moisture abeerenga ateekamu n'akawoowo akalungi ate olwo obeerenga owomerwa ennyama eno. Tomato ketchup ono osobola okubeera nga omukozesa wano wadde nga ate mumulira ku byokulya nga chips ne wano osobola okubeera nga ate omuyingizaawo wano mu ffumbiro ate ng'otaddemu ne kakamulali nga bwe nkataddemu nebeera nga eri sweet and hot dish eno ejja kuba nungi nnyo olw'eggulu luno olunaku olwaleero ene gamba nti nno njagala okubeera nga ennyama eno nyongeramu ka tomato ketchup katono. Oh yeah. Ebyange bino byenfumbiro bituuse birekanga bidde
naye nga nfumbisiza tomato ketchup negamba no tomato ketchup takuma okubeera nga tumulira ku mmere nga tumulira ku snacks ezo tumulira ku fast foods ezo osobola okubeera nga omuyingiza mu ffumbiro lyo nobeera nga omufumbisa abula emmere gy'ofumbisiza tomato ketchup tesaana kubanga egenda kusula wesaana nga bagenda kugirya ng'ogenda gigabula negamba no osobola okubeera oteekamu ka touch aka pepper oba kakamulali nobeera nga ate kikwanguyira okubeera nti nofunamu ka sweet and hot negamba nino emmere yange eno nga bw'ogiraba wano of course so appetizing era nga ennyama yange eno nga bw'ogiraba wano nsobola ddala okubeera nga njigabula era nga abantu basobola okubeera nga baginywera ku caayi basobola oginywera ku mwenge basobola okuginywera ku kintu kyonna negamba nti njagala okubeera nga ate nkuumuzaamu katono nnyo mbeere nga nkutwala mu kitundu ekinaddako gamba nno nze chef Michael tuva ku programu eno naye nga gamba nno gwe agala lessons ez'okufumba ita ku namba ya whatsapp naagala okubeera nga nfumbira ku mukolo gwo ita ku namba ya whatsapp nawe wena following recipes zange ku Facebook chef Michael Mutale of course mbeere nga nyogera okubeera nga nkuwa recipes buli lunaku negamba nti no mu kitundu ekiddako nkoma mbeere nga nkulaga meals of hope ate nkulage enfumbiro gye nafumbakumu nembeera nga ngabula abaana abalina ebyetaago ku mirimu gyabwe ku birthday yange katumulemu katono nnyo tovaawo.